ako ka holiday ke osegere era ne muwerekera bannange naye ng'olugendo lwenziza okumuwerekerako si lwa 10,000 si lwa mitwalo 5 si lwa mitwalo 3 si lwa baasi si lwa kakadde si lwa baasi si lwa baasi oba okitegeera kakati oyo mukama wo wannange ddala oba oyagala ki mukama wange nze siyalina nakyakumwogerako tunuzi nengamba alhamdulillah mukama wange ategeera omuntu era mukama waffe olunaku kyokka kyemusabira nti amugaziyize buli kimu kyeyeetaaga akugaziyize mukama tewali kirala twali eri kanyuka nziremu kikubuuza kasineme kubuuza bye twali eri obulamu butambula nga bwe wabubala obulamu kansooka entereere bwe obulamu butambula nga bwe wabubala obulamu bwakoma okutambula nga enali mbubaze olunaku lwe twagenda mu ddungu kati bwayitawo ayisebo omanyi okufuna ekintu n'ofuniramu excess kati kyekino kyendiko nze obulamu bwe nali mbubaze bwayitawo kati nyumirwa birala nnyo byange kati tulimu excess nnyo naye ekituufu buli muntu yandibadde afunayo ku muntu amutegeera oba ne mukwano gwo ng'akutegeera ate nga mukamawo okimanyi muyindi nawe kale ne bwata wa mukamawo naye fuba okulanga ofuna omukwano nga okutegeera okuva waka ne bwaba mukazi gwowasa abe nga akutegeera bulungi nnyo abe nga akutegeera ekyo kintu kikulu nnyo Morris ne bwaba mukwano gwo abe nga akutegeera ne bwaba mukyalawo abe nga akutegeera ne buli lw'onofuna omuntu nga temusobola kwetegeera wallahi billahi tallahi temujja kusobola kwatagana kintu ekyo era temusobola kutambulako yadde ne bwamulaba mayiro 10 temusobola kutambula yadde mayiro embwe kiwenga nnyo obudde era mukama wo bw'aba akutegeera nakyo kikulu byonna bitambulira awo nyingi ati kigamba mukama wo mukwano gwo mukyalawo bonna buli amantu abakwetoolodde nga bakutegeera olina okufuba okulaba nga obategeera nga nabo bakutegeera okimanyi Douglas nti waliyo abantu abamu abakozi abamu ng'asobola n'okumala omwezi nga talabye ku mukama we kyo kisoboka okimanyi nti waliyo kansokubuze okimanyi nti waliyo abantu nga bakolera bakama baabo naye nga bw'abajja mu lukuubo bwati nga boosi ava eri n'ono ava eno aba yakamulaba nti oyo boosi wange ng'onaawita kikuubo nga ddayo kati ekyo kenkigambe bwe nti Morris nti n'ewaka bituukawo naye tufubenga nnyo okulaba bw'oba mukozi fuba nnyo okulaba nga toteekawo nnyo gaapu nnene nnyo eri mukamaawo ate naawe boosi fubanga nnyo okulaba nga toteekawo nnyo lukongoolo ba gaapu ekugaana kwogera na mukozi wo kibi omanyi lwaki kibi nti kitufiiriza ffenna buli bwe nkukolera nga siri musanyufu nnyo naawe sisobola kukwata yadde kantu kenkana bwe kati kukwongera ku mulimu ogwo omanyi inchi kye bayitawo inchi yadde bwe kati sisobola ate ne naawe boosi we tuba tetukwatagana naawe boosi era naawe osobola okulemererwa okumanya obuzibu bwange era osobola okulemererwa nange okunyongerako omusaala oba okunyongerako akantu bwe kati akasobola okunzijja ku mulimu gwenkola nengenda nenkwenyumirizaamu naye nga kyandibadde kituufu n'oba n'omukozi wo kale ne mwawukana kubanga si kyatteeka omuntu okufa ne boosi we oba mukazi wo naye kyandibadde kituufu okuba ne mukamaawo oba n'omukozi wo ne mwawukana nga talina kintu yadde kyakwenyumirizaamu
obanga talina yadde magezi gasobola kutuula awo ngale bwe tutudde wano ne molisi ne mugamba ha nga tulina emboozi gye tunyumya nga ha wano we nali nkyakola kangereze ku mukwano gwange Abe Bulondo director wange obuto nti we nali nkyakola ne Abe yaŋŋamba nti bw'okwata kano akantu buli kati n'okaasayasaamu booti kasobola okuleetera amagoba ga nnusu 5 oba buli lunaku 15,000 okitegeera si kyabwenkanya ate si kirungi ate era si kyabuntu so tufubenga nnyo okulaba nga twogera ne bannaffe yogera ne mukozi wo yogera ne boosi wo wembeera waka yogera ne mukyala wo tobudde oyogereko ne mukyala wo naawe omukyala tobudde oyogereko ne mwami wo omanyi kiki ekimusumbye ku mulimu omanyi waka kikyabadde oba ekibadde kiganye okutambula nga taliiwo enkasi kisobola n'omuyambako enkya okudda amangu amanyi nti mukazi wange yaŋŋambye abaana bano olweggulo bamusumbuwa oba mukazi wange yaŋŋambye abaana bano olweggulo bakula weebadde kansireyo okunga obudde buki ndaba abaana kati ekyo kyetwebaza ku mukama waffe nga buli omu abulamiwamu n'obuuza mwana kyali awo nebadduka tewali aliwo buli omu mukisa waliwo koŋŋambye omanyi bwetwogerera ne kacajja kange awo kaponnaali kagamba mbwewaka balina erinnya lye batuuma omuntu oyo abaana gwe badduka ng'akomyewo waka mbu maama waabwe wakomayo waka abuuza abaana ono akomyewo oba ono mumuwadde emmere abamu takyasobola yadde kugamba baana taata kitammwe mumuwadde emmere mbu bakuwa erinnya ono naye nga mutuufu lwaki ewaka ofuuka ono ng'ate oba lwaki ku mulimu ofuuka ono oli najja n'abuuza omulabyeko ono andi kati bakugereza oba mumpi omulabyeko ani ono okitegeera oba muwanvu kati mulimu abagagga abamira empalata omulabyeko ani kawalata kawalata waliwo kyaliwa ng'enyumiza bosi waabwe ayambala nnyo obukooti kati bwe baba bamubuuza beebuuza kakooti mu ofisi ddala ku mulimu gwo lwaki ofuuka kakooti lwaki ofuuka ono lwaki ofuuka ono oba ono mukakooti ekooti gyali ku mulimu gwo mu ofisi yo ne batuuka kakooti gyali naye abakozi mulimbamu molisi mulimba babosi nabo bakisusa babosi abamu nabo bakisusa balimba mugotumoja mukamaawo kakooti agenda okusasula enkya eyakuwa omulimu lwaki otuuka omuyita kakooti ate nammwe bakyala baffe mulimba kyekikuyisa taata w'abaana bo ono ddala mutuufu abaana muvujja okugamba ddadi nobaga ono kibi banaye kibi munatusonyiwa ffe tetuli nnyo siriyasi bw'oba oyagala bitwale bw'oba toyagala bireke ffe tuliwo okubagambako naye nga mutuufu kibi emboozi kwevudde kwebaza mukama waffe kubanga ye abeera mu ffe era ffe teri atuuka n'agamba nti ono aye waffe mwaluma tekiriyo era waaba bakuyita bagamba director akuyita kubanga lwaki tumuwa nti no director ekitiibwa kye tukimuwa ensonga abeera mu ffe nze bwe mba n'ekizibu mweyabiza nemugaa kino ekizibu wekiti kiriwo ekiti ne bwekiti ne mulimu babosi abamu nga omweyabiza ekizibu kyo ng'atagoba bugoba soka ogenda osootinga ebizibu okitegere soka ogenda osootinga ebizibu
soko gendo sorting gwe gwensiba naye butonaku naye nkugambye tusalama gwe nompumuza katonyongera stress nzize ne stress oba yawaka ate omubye oba ompumuzaamu olwo lunakumanya omusaala guba gwesa kati ompate stress ya mirundi eki emirundi ebiri ewaka n'omusaala wate n'okutuula ewaka ng'engira sikola era nazo stress kwate waka gye nafunye ebizibu biyinza okuba nga byabadde bya ssente ate ekyo ŋŋamba nzire ate nga sirina kati ddala olwo onyambye eki naye we bali kulya kubusi leka tugamba abantu balina kulya ngamiya naye oba bandisize ngamiya nga simanyi erya ennyama enene sibyo sinagitegeera naye nga bannaaye mwebale kuba bantu balungi mwebale kutwagala ekyaddala mwebale tukkiririzaamu kubanga mwe mutufudde abantu abalungi gye muli mwe mutufudde nti tulina bye tubayigiriza oluusi tetubitwala siriyasi naye munaaye kati twogere ku nvuga yeeno envuga yeeno ey'emmotoka nze kyamazima yo yansobedde etya lwaki yansobedde nti ffe we tubeera e Kampala ng'ovuga emmotoka ng'oli mu maaso ogenda okutaaninga bwoti okudda eno oba eno osooka kutunula mu saidi mira n'olaba gye ntaaninga tewaliyo mmotoka enzigirako oba eno ne bo bano nalabye nga emmotoka etuli mu maaso tunatera n'omutuukako n'ataaninga n'avaayo nadde eno nono bo nalabye beeyingira mu bweyingizi tebatunula mu saidi mira andi kati Morris wakoze bulungi noneekwata kubanga ebintu bingi byokyanyigirako omanyi enguudo zeeno kyenazisomyeko ba kyenaziyizeeko nti mulimu line kati buli muntu amanyi bwemba ngenda eno ntaaninga ntya ono akuli emabega ye kasita alaba nti obudde mwino line amanya gyokola ki gyodda tekyetaaga nnyo ate kumala kusiba kuteekako indikeeta bo tebabiriiko ebyo obudde balaka bakozesa nnyo obutono kati bo bakolera ku time okitegedde naye bino nti ffe enjawulo eyaffe oluguudo olwaffe terulina nnyo oba ŋambe batya kwegamba kweziri naye kale ffe tetuzifolowinga kagambe bwentyo ate kiranze ndowooza nekitutunuze nnyo mu saidi mira nti eno obeera osuubirayo booda neeno oluusi osuubirayo booda ate bovaayo bano basajja baffe ababooda bo ab'obusikuuta bo balina ab'ekampala bogamba bo tebaba nabudde n'okubala tabala nti ono ataddeko neindiketa tebaziraba naziraba kitegedde naye kati eno okumanya ebintu byeno byamateeka ate buli omu yakisoma n'akiyingiza mu bwongo olaba kati ffe Kampala obeera mu motoka muno najja asale ku bigere kale n'osooka omuwaamuuko nti oba ayitewo nogenda atambula nojja naye omutwe nonga vayo naawe okitegedde naye kati eno bambi bakuwa respect oba beewa respect nti omuntu waaba asala emmotoka weeba eyimiridde ekuwa tayimu yo n'omala okugwerayo ku luguudo kubanga waliwo etwatusenga nga tewali bitaala nga waliwo okuba ezisayini za gooni ng'owebigera zebra crossing nga owebigera bagamba nti awo osalira okudda eri emmotoka tekkirizibwa kutambula nga owebigera akyatambula bonna bayimirira ab'ebigere ne basala mu ddembe lyabwe oba atambudde ayavula oba yeekulula mugenda nga teri yadde akubye eŋŋombe nti oba otulwisa naye ffe tujjayo n'omutwe n'oba oggolera munno vaayo bambi nga tomanyi omusajja ate oba atambulira empola oba ekigere kimuluma oba alina ekimunyoola mu lubuto ffe tetubiriiko kubanga omuntu osobola omutwala mu luguudo awo naye ng'afunyemu bufunyi kangubangu bakamutuusa mu ddwaliro ate ng'era talina ssente zaabadde alina kukozesa ku booda wabula ng'alina okusala oluguudo agenda afune waliki naye ng'ekintu kimusimbye mu lubuto tasobola kukola bw'ati wabula ng'alina kugenda bw'ati okitegedde naye ffe eŋŋombe bwakulembedde okuba akuddiridde akuba
n'olina kuba mwena mukubira muntu omu agenda mpola asala tomanyi oba mulwadde oba kiki naye gwe ng'olaga oli mu bwangu nnyo naye olowooza abeeno baba tebali mu bwangu baba mu bwangu so tuyiga okwewa ebitiibwa ebitiibwa ate tusome ne ku mateeka g'enguudo naye fe obubenyi ne bubanga obubenje eno saalabyeyo yadde emmotoka nkolobole tewali sinalabayo emmotoka nkolobole yonna naye fe obubenje osanga ku poliisi emmotoka z'abasajja nga baziwanika boda byaweddewo annange naye no sinalaba gwe batomerayo dduno tedaki kyegambye amateeka bagamanyi mateeka bagamanyi bagakwata mpola kuba abamanyi wozza omusango bagenda kuvunaana naye waffe wozza omusango omwavu yakafiiramu oba ewafe amateeka tebagateeka mu nkola kinkyo kyendi kugamba nti omugagga wakulomera okitegedde nimba ogenda n'omuwabira ku poliisi teri agenda kuwuliriza gw'omwavu gw'okafiiramu wakuyamba n'akutwala mu ddwaliro ne bakolako treatment esooka bw'aba si wakisanga nzi asobola okufa ku bulamu bw'omuntu munne n'amanya nti ntomedde muntu munnaye oba nkoze accident ku muntu munnaye kasita akuya wafuna chance n'akujja wano wakukoonedde n'akusuula mu ddwaliro bipaba kiba kiwedde naye eno kamera eba ekulabye eba erina olondoola emmotoka yo lwaki wakoonya omuntu ate n'ogenda omuwadde okujjanja biki okitegeera niye waffe katusabe munsi ensuubize nti binaaba bikola inshaallah tebiriyo inshaallah nieno batugambye n'ogezza okoona kuwa ekigede ng'ali wano mukazi brakose oba owedde fayini gye bagenda okukoba ekkakatako okuyimiriza eddakiika ezo zagenda okusala okitegedde oyimirire olinde akola ekyo kubanga bajja kukusaba emitwalo 5 baakakadde nga mutuufu naawe oba olinamu kuba omboja gama lwaki saayimiridde nenkola ki nkasasola n'olinaayitawo neŋŋenda okitegedde so byebyo kale thank you so much guys okubeera nga temutulabye mwebale nnyo mwebalire ddala era twongera okutwala omukisa guno okwebaza mukama waffe omukulusa Ahmed Lubowa mukama waffe tuli basiimu tuli basanyufu nnyo bulamu nga muyindi bwagambye tebutambula nga bwe twabubala bwayitawo bwe twali tububalidde bwayitawo natunyumiddwa natubituuseeko olwakuba mukama waffe tweyanze era olunaku olwaleero twala omukisa guno okukwagaliza amazaalibwa amalungi baby boy okyalika baby olunaku olwaleero bakyakubisse mu bugoye obweru ate kikoze bulungi ne bakubika obugoye obweru ng'oli eno mu nsi yammwe wagambye no wammwe ekino kyekyalo kino kyekyalo kyo twabadde tumuwerekeddeko waabwe twali tukuwerekeddeko wammwe yagalidde buusi so ekitiibwa tukwagaliza amazaalibwa amalungi okubeera nga atojaguliza ewaka ku butaka omanyi kyanjawulo kyanjawulo kyeyakoze tekikolebwakolebwa omanyi ffe waffe tuzalawayo naye yasazeewo ajje agakulize ajje ewaka mu kyalo kyabwe agakulize mu kyalo kyabwe yeno mu ddungu era tuli mu kuteekateeka kumuyiira ebidomola by'amazzi eso saawa yonna tugenda muyiira ebidomola by'amazzi tumunaaze ng'era omwana omuto waabeera naye ng'era tetujja kulekera awo kwebaza mmwe abalabi ba Aromatic Entertainment thank you so much mwebali nnyo mwebali ddala era tetujja kulekera awo kwebaza abaana ab'e Dubai mwenna oli yatulabyeko waliwo abatuyambyeko ennyo mu katube kabadde katusumbuye baana bawala kwabaddeko mpozi ng'okyalina kyogamba abantu siina sebo sibula abantu ekyo nnyinza obbagamba kitono nnyo nti mwebali kunjagala naye nange mbaagala akuba abamu basibamanyi naye bwonsanga mbuuzaako kitono mbuuzaako nkutegeere
kisingako nze saagala omumanya ate ng'ongereza eri oba ng'ombuulizaako eri jangu wendi mbuuzaako simple hey, ombuuzaako nange nenkumanya nemmanya nti ninayo omuntu wange bw'ati anjagala Faizo olowooza tatumiisinga Faizo Jemba tukutumiddeko oyo aliwa Faizo Jemba yaliwa gwobiwagidde yaliwa lwaki yakutunuza munzu Faizo Jemba yaliwa ate Bobiki ekya Bobiki andi ye wamarevu twamutuuma ono otegedde kuba maneyinza okukola bwendi abantu balowooza nti wamatama manene yatsi wa mulevu mandeevu ate guza era baliwa okuleka avije ate mukunja mukunja naye waawano alinga Bobi naye waawo ate amisi ono ate buwangu onyumya nabo ng'okola ate Conrad munywanyi wange mikati biki byonjogeza oyagala kunjaya abantu bange oyo ono mukwano gwange kati bwanaabiraba ng'anyigira ajagamba muyindi mwanzekeyo wana zebintu byote njagwa interview yo ojja kunjaya abantu bange bali bakwano bange Gale, thank you so much guys. Mwebali nnyo okubeera nga te mubaddeko Bampita Morris Giddens Kaweesa abatana subscribing, please keep on subscribing, comment, like and share. Katusabe ate omukama